zikolebwa abakulu emmengo okufuula Katikkiro Charles Peter Mayiga pulezidenti w'eggwanga lino addako. Era alabudde n'agamba nti puloti eno eyinza n'okuleeta obuzibu naye nti kifumbibwa okusinziira bino bya minisita agambye nti kifumbibwa. Abakulu emmengo bagenda maaso n'okuba nti bateekateeka Katikkiro Charles Peter Mayiga abeere pulezidenti w'eggwanga lino addako. Abijjawa simanyi naye yabyogedde yabiwandiise. Okusinziira ku kiwandiiko kyafulumizza minisita Sam Mayanja amanyiddwa nnyo mu kwogera ebikikinike eri Obwakabaka, ategeezezza n'agamba nti amazima gali nti Mengo tekyali focused only on culture, tebikyali ku bya culture byokka. Okusinziira ku Mayanja agambye nti Mengo is no longer just focused on culture. N'agamba nti abasajja bali mu kuzimba a strong political basis nga bakozesa radio, TV, Buganda Land Board ne Majestic Brands. Bazimba political base. Mayanja ategeezezza bw'otunuulira institutions eza Buganda akaseera kano okusinziira ku Mayanja. Video ngikomye wano oba video njigale oba tuyongereyo? Video ngikomye wano oba tuyongereyo? Maze sikyala kuleka na bannayuganda. Video ngikomye wano oba tuyongereyo? Musuggesting ngikomye wano oba tuyongereyo? Eddoboozi si lyange, lyange mbyogera n'embireka wano, naye mbabuuza video ngikomye wano oba tuyongereyo? Alright. Alright, ennaku z'omwezi ziri 14 ezankwaka ku mwezi ogwokutaano. Yoseriti Bahabulwa Nyandwe apulaninga okuddamu okusinkana abamu ku battaka ba Buganda. Nyandwe Yoseriti Bahabulwa apulaninga okuddamu okusinkana abamu ku battaka ba Buganda. Kiki ekyagala omubasinkanya? Kiri politically motivated lwaki? Alowooza abataka bano bajja kwogera n'abazzukulu baabwe mubasale pulesa bawayo Yoseri omukisa omulala okuzza laavu mu Baganda. Jjajja wenna gwe naategeera nti wagenze wa Nyando Yosoferi meeting nebange badde mu kigango kyawe jjajja nja kukalakata mpaka emizimu kuvaako egy'ekika. Nkiddamu Nyando Yosoferi apulaninga okuddamu okusinkana abamu ku bataka. Obutasukka mwezi guno oba obutasukka gwa mukaaga wakati. Kubanga pulesa emwetiriddeko. Naye yenna omutaka gw'ensiramu okulanga sinkanye Yosoferi Nyandwe. Nja jifuna information njaba bogerako wano tujja bakala kata mujja kuwombebwa bazzukulu bali mu kuttibwa bali mu kuwambibwa buli kimu kigenda maaso mu ggwanga Moses nja kukalakata ne mandwa ze twakusigira ez'abazzukulu mu kikamu onooba tujja kukalakata ne mandwa zijja kwamukako. Nkuddamu Nyando Yosoferi ayagala kusinkana abamu ku bataka ba Buganda babeeko kye bakkiriziganya engeri gye bagenda okukwata mu Buganda. Kati mwalabyeko njagala soke tudde wano katono okuva ku Katikkiro Josh Mayanja Nkanji Owekitiibwa Mulwannyammuli Simwogerere
Wekitiibwa Jebbi Walusimbi, Wekitiibwa Dan Muliika. N'Owekitiibwa Sendawula wali awo naye yali caretaker Sendawula, Owekitiibwa wali awo Sendawula yali caretaker. Mwali mulabyeko Katikkiro yenna eyeekulisa nti awezezza emyaka bwe giti ng'ali mu yafeesi. Mwali yuka walolabyeko omukozi yenna ng'acelebrating okumala emyaka gyonna mu kampuni nga agicelebratingira mu kampuni. Kati omanya abantu bakabano tebabula. Ali nagambanga weewalanga nnyo omuntu eyeefula nti yasoma naye ng'amagezi amazaali yagaleka waka. Omwami yeekulisiza mbu emyaka 12 ng'afutubadde ku Mmengo egy'ekiyaaye. Kumbe indirect nabagamba yasooka n'akola omukolo ewuweerweza ng'asiibula banne. Yazze n'akola omukolo mu Butikkiro n'agamba yeeyozaayoza okweza emyaka 12 ng'ali Mmengo. Walabyeyo kuba Katikkiro bonna abaawummula Kabaka bwe yali awadde omulamulirako eyakolako omukolo. Akabano kano tekeebulizaayo, akabano keegulumiza, akabano keeteeka ewalaba, akabano kamanyiira, akabano kassa wansi. Omwami ono bw'ati bwe yabadde. Mulabe bwe nali nfaanana luli. Luli nali muto naye kaakati nkuze. Nange nalina ekirevu yagala kufaanana mukoddomi wa Godfrey olakirabira ebyabatume. Oba kano ke kalime simanyi. Bwe nali nkwasibwa Ddamula nga 29 Mei 2013 nalangirirwa 12 naye nenkwasibwa Ddamula nga 29 naye emirimu nagitandika 13 enkeera. Kamba nyumize nali ngenze kusala mbiri. Weewaawo nze nga Beene yambuulira dda nti ngenda kubeera Katikkiro naye nga tekinnala. Weewaawo Beene yali yambuulira dda nti agenda kubeera Katikkiro. Oba mpeeyo omutwe gwange guno, oba mpeeyo omukono ki simanyi. Teri Katikkiro yenna mu Buganda bukyanga bubeerawo mukama we gwabuulira nti agenda muwa obwa Katikkiro. Batuuza enkiiko ku nkiiko okulondoba okusunsula abo be basuubira agenda okulya obwa Katikkiro. Era olunaku bonna babeerawo ne basoma busoma erinnya ly'omuntu akoze eki, omuntu oyo Kabaka gw'aba asiimye mulamulirako. Naye ono akugambye mu Ssaabasajja Kabaka yamutegeezaako nti ye Katikkiro. We nakomye okutegeera n'enfa. We nakomye okutegeera. Maama nnyabo. We nakomye okutegeera n'enfa. Kezibeere job interviews. Teriko bagamba nti already g'ofunye omulimu. Basunsula ne basunsula ne basunsula ne basunsula ne baleka bagamba nti oluvannyuma ng'amaze okusoma bagamba gwe wali otegedde before nti ogenda kufuuka Katikkiro wa Buganda. Naye musajja gwe njagala bakwatira omuyaayo ono omanyi bano abaaka bano beerabira kankabaddiremu nze nabagamba nkwata mu bigambo bya muntu
nkuwa emitendera Ssaabasajja Kabaka n'olukiiko lwe lwayeebuuzaako kubanga takolanga ye abeera n'abamagezi omuli bannaalinnya abalangira mikwano gye n'abantu bannaddiini baani ne batuula baga nti ono bwati ne bwati ne bwati ne bwati n'atunulamu n'amanya n'asooka n'akola naye ono omusajja agambye ti Kabaka yali yamutegeeza nti agenda fuuka Katikkiro buno obulimba bw'otabusangula omusajja gwe kitegeeza Kabaka waffe omusaddaase Kabaka waffe omusaddaase mu bintu by'ekisiru ng'otandise okulaga Abaganda nti gwe mu byafa bya Buganda nti Kabaka yakutegeereza nawo nti ogenda ofuuka Katikkiro. Kankaddemu katono njagala okawulewo njagala okatukomaawo.